program Amange Kanisa. Katonda gwenjogerako ayatonde eggulu n'ensi asobola okukola oba waliyo byomanyi oba waliyo byotamanyi oba aliwo abakiraba oba tewali akiraba oba okirengera oba tokirengera oba kiringa ekisoboka oba kiringa ekitasoboka Katonda nga agambye tyagenda kikola aba asobolera ddala okukikola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Katonda si jjajjaawo, Katonda si kojjaawo, Katonda si kolinjiwo, Katonda si boyfriend wo, Katonda si neighbor wo, Katonda si landlord wo, Katonda si taatawo, Katonda si kojjaawo, Katonda si pasitawo. Katonda ye Katonda. Bw'onooba tosobola kukkiriza ebyo eby'obusirusiru obulokole bukulemye eby'ekirokole birimu okwejjamu waya katonotono lw'osobola okufuuka omugezi eri Katonda. Abawulira muŋambeko nti amiina. Tusibako Bishop David ne Pastor Saint Chiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi Eroshuan Chiganda Zone. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Is Sonic Desinayo. Come on, favors when you. Njagala okwogera ku kwagala Yesu ng'omuntu omu. Loving Jesus as one person. Lwaki ngenda kyogerako olwaleero nsonga ziri bbiri. Sooka byonna omwoyo omutukuvu yakinnuŋŋamiza. Ekyokubiri neeyongedde okwetegereza n'okutuna n'okutegeera ng'okwagala Yesu weekuli era kwangu nnyo, naye okwagala kwe tusinga omwagala bangi kuffe tumwagala nga waliwo abalala abamwagala. We always want to love him as a group, and loving Jesus as a group is something that is so easy. Kyangu nnyo. There has never been something easy like that. Loving him as a group, loving him as a church, loving him as a choir, loving him as a service. Changwa obuzibu bwokka obukiriko ndemiro ekisingira ddala obungi Mukama alemererwa ddala okutegeera oba ddala omwagala ebiri genuine, kubanga kye bayita okwagala buli omu yandyagadde okuwulira nga kuva mu mutima gw'oyo amwagala. Akagambo we love you kanyuma, naye ate akagambo I love you kasukkawo. Abakyala abafumbo kaliwo akalisinza okunyumira bawo nga yekuŋŋanyiza nga yegase ne baganda be nagandi, you know our wife, we love you. Wanji kiki ekinyuma ennyo nga ab'ekika bakuŋŋanya ne bagamba our wife we love you oba my wife I love you. Kaliwo akali romantic akasinga okunyumira. Wanji I love you. Mukama abamwagala baabalina mu gurupu naye baatalaba be bantu ba individual abeesowolayo ne batayogera bwogezi ne baprovinga with actions nti ddala Mukama bamwagala. Abo si bangi abeesowolayo obwannamunigina nga bazze kwagala Mukama ng'ozze mwagala gwe nga gwe. Saavisi ng'eno nyangu nnyo okujjamu nga tuli wano ffenna nga twazze, era bwetandika okuyimba nga tuyimbira wamu ndozi owulira eddoboozi bwe lyegatta ne liwera, bwe tukuba engalo nga tukubira wamu zinoga. Bwe wamanya nti wanabaayo saavisi ku kyaki ekyo kyanguwa. Naye bassebo ne bannyabo bw'otuuka okujja mu kyaki wano ng'ozzeewo wekka nga tewali na saaviisi ne tukuwulira ng'oli mu saaviisi wano wekka ng'okubira Mukama engalo ng'osinza ng'oyimba n'eddoboozi lyo oba ogenze ku leva endala.
oba okoze otya oba ogenze ku levu endala. Bayibuli egamba munyiririze njagala okukozesa olwaleero Yokaana essula ya 20:11. Naye Maliyamu yali ayimiridde bweru ewaali entaana ng'akaaba. Awo bwe yali ng'akaaba n'akutama n'alingiza mu ntaana, n'alaba abamalayika babiri nga bambadde ebyeru era nga batudde. Omu yali atudde mitwetwe n'omulala yali atudde emirannamiro. Omulambo gwa Yesu we gaali guteekeddwa. 13. Abo ne bamugamba nti, omukyala okaabira ki? N'agamba nti, kubanga bajjeemu mukama wange. Amupersonalize nze, amwefunziza. Mumulabye? Mariya mumulaba? Mariya mulaba? Ne bamugamba nti, omukyala okaabira ki? N'abagamba nti, kubanga bajjeemu mukama wange. Abisingolinze sasi mukama waffe, bajjeemu mukama wange. N'ensonga zina lwaki ayogera bw'ati. Abaali bagala Yesu ng'akyali mulamu baali bangi nnyo. Yesu bwe yafa abaali bamwagala baakendeera. Abaatambulanga naye baali bangi nnyo. Yesu bwe yafa abaali bamwagala baakendeera. Abayigirizwa badduka ne beekweka. Bayibuli etulaga abakyala balinga 6 be bokka abaakeeranga ku ntaana buli ku makya ng'ekibaleese kwagala Yesu. Yesu omulamu nga tebannamukwata, tebannamukomerera, tebannamutta, ng'akyasobola okukola emigaati ne mulya, akyasobola okuwonya abalwadde. Yesu omulamu oyo mwangu nnyo okwagala. Tewali kizibu kwagala nga Yesu amaze okufa, bwe bamaze okutta. It takes real love. Real love. Okwagala Yesu gwe bamaze okukwata ne bakomerera ku musaalaba ne bamutta ne bamuziika, gwe n'osigala ng'olemeddeko ng'oga nti oba mulamu oba mufu, nze nkyamwagala. Kitwala kwagala kwennyini. Era abalabanga Mariya ne bamaliya banne, Mariya muka Kulyopa, Mariya Magdalena, Saalume, abaabalabanga nga bakeera ku ntaana abaabiwuliranga, kubanga batambulanga na kiro ssaawa 10 nga batwala ebyakaloosa, batwala ebyakaloosa eby'omuwendo omungi, babitwalira Yesu omufu. Bamutwala bamuzirage, bamutwala bamukaze, bamutwala bamulage laavu. Abaabiwulira baabeewuunyanga, kubanga mu nsi muno buli muntu yena yandiyagadde okwagala omuntu anaasobola omugambako nti thank you very much. Naye omufu aba takyayinza kwebaza. Bw'olabanga omuntu ayagala omuntu nga yamala dde okufa, n'amwagalira abaana be, naye nga takyayinza yadde okudda akugambeko nti mukyala gundi webala okunjagalira abaana, bannange omuntu oyo okwagala kukuba kwagala kwennyini. Mutegeera bye njogera? Kubanga ffenna twagala, ffenna tukola ebirungi, naye ebirungi byaffe bye tukola bibeerako strings attached, bibeerako conditions. Abantu abasiga obungi bw'akola ekintu n'otamwebaza, that could be the end of doing it. Ayinza okumalirawo kikola n'agamba sikyaddayo kukikola. Juzi namu omutwalo gwange nali manyira agenda agambako nti thank you, teyakyogera. Namuweereza MTN mobile money, yaddeka thank you teyakaweereza, sikyaddamu ziweerezaayo. Gomanye bungi bw'abantu abava mu kanisa ng'ekimujeemu kyekimu eky'ekumi kyeyawaayo ne batamugambako nti thank you. Nagamba ne kyaki yaabwe ngivuddemu, tebiina mu magezi. N'agenda yasiga ensigo n'abulako amugamba nti thank you. Lwaki? Wetwe bwe twakula buli lwe tukola bye tukoze twagalayo abatugamba nti thank you. Kitwala kwagala, kitwala maturity okukola ebintu, oba bakwebaziza oba tekwakwebaziza ng'osigala owulira emirembe. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kyatwala real love, kyatwala maturity
nti Yesu ng'amaze okufa nga takyanza nagamba Maria Magdalena nti thank you. Mary Magdalena could still pursue. Yasigala agoberera ng'alina maturity egamba nti oba wali wanneebaza oba tewali I will do it. Come on favors. Nja kusigala nga mwagala kubanga yanjagala nga sinnamwagala, yanjagala ng'akyali mulamu, ne bwe wadde yamala okufa. He deserves to be loved. Oba engalo z'okubaza Yesu zikube zinoge. Bayibuli egamba Olw'ekumi lugambye ne bamugamba nti omukyala okaabira ki? N'abaga nti kubanga bajjeemu mukama wange nange simanyi gye bamutadde. Ali ku ntaana, ali mu lusuku, aliyo yekka, tewaliyo church, tewali crusade, tewaliyo semina, aliyo yekka, kimulumira wali, kimutabudde, kimumazeeko emirembe. Bajjeemu mukama wange. Lwaki tagamba nti bajjeemu mukama waffe? Agamba ebyabalala sibitegeera. Sagala kwesiba ku bantu bonna. Oba oli awo bano abalala yali mukama waabwe ng'akyali mulamu. Gwate munange, lwaki Petero tali wano? Lwaki Andereya tali wano? Lwaki Yokaana tali wano? Sagala kwagala Yesu nga mwagalira mu kirindi. Kisoboka okubanga abamu bamwagala akyayagalikika ng'alina waatuuka n'aba nga takyali mukama waabwe. Bamubuuza okaabira ki? Ekinkaabya wano ku ntaana wendi kubanga bajjeemu mukama wange. Ffenna tusobola muyita mukama waffe n'ekisingako, era kiri ku ddaala ddala omuyita mukama wo gwe nga ggwe. Oba owulira ngambaako nti amiina. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'akyuka ennyuma we n'alaba Yesu ng'ayimiridde n'atamanya nga ye Yesu. Yesu n'amugamba nti omukyala okaabira ki? Onoonya ani? Ye ng'alowooza nti alabika mukuumi wa lusuku. N'amugamba nti ssebo, oba ggwe omututte ewalala, mbuulira gy'omutadde nange n'amuggyayo. Webale nnyo amiina eyo. Olw'ekumi lugamba Yesu n'amugamba nti Mariyamu. N'akyuka n'amugamba mu Lwebbulaniya nti Laboni, amakulu gaakyo nti muyigirizwa. Tuddeyo ku Lw'ekumi lwensinga okwagala. Olw'ekumi Yesu n'amugamba nti omukyala okaabira ki? Onoonya ani? Ye ng'alowooza nti ye mukuumi w'olusuku. N'amugamba nti ssebo, obanga gwe omututte ewalala, mbulira gy'omutadde nange n'amuggyayo. Wangi? Twogera ku kwagala Mukama nga tomwagala nga guruupu, nga tomwagala kirindi, nga tomwagala nga kyaki yonna, ng'omwagala nga ggwe. Kye twogerako wano. Mariya avudde ku levo abantu abalala bonna we twagalira Mukama. Mariya agenze ku levo endala. Mariya tannategeera nti Yesu yazuukidde. Ne mu birowoozo bye tekyalimu nti Yesu n'asobola okuzuukira. Ne byonna bye yakola nga bakeranga okuleetanga ebyakaloosa, tebaabireetanga with a hope nti Yesu ono agenda kuzuukira abeebaze. Ekyo kyali wala n'okutegeera kwabwe. How do I know? Bye naakasoma wala. Mariya yasalawo obusazi kwagala Yesu all the way, kubanga yali ajjukira gye yamujja. Mariya Magdalena yali ajjukira nti yali malaaya. Yesu ye yamugobamu emizimu 7 egyamukosanga obwamalaaya. Mariya ng'alina determination, ng'alina obumalirivu obugamba oba waliwo abamwagala oba tewali bamwagala, nze nja mwagala. Oba waliwo abamusinza oba tewali bamusinza, nze nja musinza. Oba waliwo abagenda mu church oba tewali bagenda mu church, nze nja genda. Oba waliwo abayimba oba tewali bayimba, nze nja kuyimba. Oba waliwo abakuba engalo oba nzikuba nzeka, nze nja zikuba. Oba waliwo abawaayo oba tewali obaayo, nze nja kuwaayo. Oba waliwo ababuulira oba tewali babuulira,
kubuulira zenja kubuulira oba waliyo crusade oba tuwali crusade zenja kubuulira oba waliyo abasiiba oba tuwali basiiba zenja kusiiba ani aga nti amiina. Mariya Magdalena nga yava ku bulokolebwa tumwagala tumusinza tugende tumuweereze abooluganda tugende tuweeyo abooluganda tusiibe abooluganda tugende mu kyaki abooluganda buli ekikolebwa gamba ne bakulina nti owulira eyo nayo laavu eri ku levo yaayo. Tugende mu kyaki tusituke tusinze tuweeyo buli ekikolebwa era bangi kuffe eyo levo y'obulokole bwe tukyaliko buli kyetukola ewataali bagenda ku ntaana buli kumakya Mariya yakeranga n'agendayo. Ewataali bagala kumanya ani yamugye mu ntaana Mariya yali ayagala kumanya ani yamugye mu ntaana. Era bwe yalaba omusajja gw'ataategera bulungi n'atebereza nti alabika yina nnyini lusuku n'amwambalira n'amugamba ssebo olabika gwe na nnyini lusuku luno eyo entaana gy'olaba mwabaddemu mukama wange sitegera ani amugyeemu. Nkimanyiko nti entaana zaakuno bagulangule naye Yosefu oweri Masai yatugamba nti entaana yakusasula kashi ffe twali tumanyi nti oba teyakuwa sente zo nga kyekyamukujisizaamu n'omusuula ku nsiko. Nze mukama wange tebamala gamusuula ndaga gye wamutadde oba waliwo nnyamba oba tewali nnyamba ku mulundi guno gwokka bagenda kulaba omukazi nga yeetikka omulambo ku mutwe. Ani awulya ngambeko nti amiina. Mariya agamba oba waliwo aneetikkirako oba tewali aneetikkirako ku mulundi guno gwokka ekyalo kino kigenda kulaba omukazi nga yeetisse omulambo ku mutwe. Sinnamanya gye ngutwala naye gundage. Sinnamanya gye ngutwala naye gundage. Mariya tayagala kwagala Yesu ng'amwagalira mu kibinja. Tayagala kwagala Yesu ng'amwagalira mu kiguruupu. Mariya tetumuliddeko ng'agamba nti sebo linda kawo kangende mpite ba Peetero kangende ndeete bannange tumugjeyo lumu ndaga gy'omutadde. Show me where you have put him. I will get him out of that place. Engalo z'okuba zizo. Basebo ne bannyabo kandabeeko mikono gy'abantu abaagala Katonda wano. Mwena mumwagala mwekubereko mu ngalo mwagadde ne Mukama. Ddi lw'ojjukira lwe wasembayo okukola ekintu ng'oli wekka naye ng'okikolera Mukama ewataali guruupu? Mu kanisa wano bw'oba otunula kiki ky'osobola okusongako engalo nga wakigula wekka nga tewali kusonda? N'ogenda okumanya njagala Yesu egyo emizindalo mugiraba nagireeta nzeka nengitikula ku pick-up nengiteekaawo nga saagala guruupu saagala kibinja. Bwe mba mwagala saagala banyambako nsobola omwagala nga ndi nzeka. Mariya yawe agamba ye. Ddi lw'ojjukira lwe wasiiba nga tebamaze kulangirira kusiiba ab'ekyaki bannange enkyawa n'abaayo okusiiba nti awo nno kale awo tunaasiiba. Ddi lw'ojjukira lwe wasaba ng'oli wekka lwe wasinza ng'oli wekka. Twogera kumwagala, twogera ku kumwagala kinnoomu, twogera kumwagala gwe nga gwe. Byenjogero oyinza okuba nga tobitegeera mukazi gwe era nkulaba ontunuliro neewuunya, naye bino byenjogera Katonda bimuluma ku mutima. Bw'oba tobitegeera linda olunaku bbaawo lwali kugamba nti ku lwokuna ngenda kukuŋŋaanya baganda wange tukusondere ssente z'enviiri. Bw'alimala azireeta agende oziraba zino muganda wange kamya naye kabuye
naye kafeero twegasse wamu ne tukusondera sente kati ndowooza oyinza okugenda n'okola enviiri. Bameka abakazi abaali kyagadde ekyo wangi kandabeyo emikono gy'abakazi abaga ndi bba wange n'azireeta nga bazisonze mukubira akaluulu nga bansondedde sente z'enviiri. Bameka baga nti awo ate nze kineetaaga nviiri era ngenda bugenzi nga nzikola. Olabye bw'otakkiriza so nga sente nagyo 20 nga giri bwe gyali badde nayo kimanya omanya nti daalingiwo omuntu ateekeddwa okwagala agendi kino kyekkoledde twamaze kusonda. Famire yonna yazigasse zino sente za famire katwagala ogende okole ku nviiri. Naawe wennyini owulira tokyagala naye musaasire Yesu gwe twagala nga tumaze kwegatta wamu. Buli akakolebwa kaba kakusonda. Ne bwe ba microphone eno tulina okuyita abagigula bannanga banasonda ku microphone eno muveeyo abanoleka bave nga baga 10 nze 3 nze 5 Mukama nayima mugulu n'atunulira abayaayi n'agakalira babano beba balimba mbu banjagala. Bwe kituuka okukola ebyabwe bw'aba akola kiki akikola ogwo nga tayambiddwako. Bw'aba atwala mwana we ku ssomero millionaires tewaba wamuyambako tewaba kusonda ezazisobola. Bwe kiba kya Mukama nga kya mukyaki ka miliyoni kamu bu miliyoni 2 bwetaaga kyalo kiramba beba banjagala. Buli akakolebwa kankobe buli akakolebwa kakusonda. Bantu bamala kwekobaana to love God. People have got to come together to love God. Bassebo ne bannyabo ekiseera kituuse Mukama ayagala okwagala okuli Rio. Katonda ayagala tukebera okwagala kwaffe. Ani awulira ngambeko nti amiina. Mukama ayagala akabira genuine love tagiraba. Bassebo ne bannyabo ekimu ku bintu Katonda byatasobola kwekola kwe kweyagala. Ebirala byonna asobola obyekola bwe kituuka kumwagala ayagala abamwagala. Kyobola bange eryo Yesu yalilekanga tteeka ddamba n'agamba atya tiyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'ebirowoozo byo byonna n'amagezi go gonna. Ekyakibanja ekyakyagala ge mateeka abiri gokka Yesu ge yalekawo. Naye erisooka ligamba yagala so si mwagale yagala so si mwa yagala. Nze mbuuza wasembayo ddi omwagala era kyekiraga nti omwagala. Bayibuli egamba etya? Obugagga bw'omuntu gye bubeera n'omutima gwe gye gubeera. The other way round, omutima gw'omuntu gye gubeera n'obugagga bwe gye bubeera. Whichever way you want to say it kikola. Ojja kumbuuza ŋŋambe naye Bishop Kiganda kyolowooza ndi Mukama nze simwagala nze nga mpulira mwagala. Byanjawulo biri bibiri. Waliwo okumwagalako n'omwagala. Majority muffe Mukama tumwagalako bwagazi. Tuyina bye tumwagalako, tuyina bye tumutayimingako, tuyina bye tubaza. Tujja nga tuzze kubanga ababuulizi baatugamba nti Mukama nakino akikola, Mukama nakino akikola, Mukama nakino akikola. Mukama awonya n'endwadde, Mukama agaba n'abaami, Mukama agaba ne visa, Mukama awonya, Mukama agaba n'obulamu. Nogamba oyikange nentulewo mutayiminge mubaze ayinza okujja nembako kyemunyakuddeko. Nojja n'otula naye ng'oli mumuyiiya omuyiiya naye nga kyebayita real love for God, love for God. Bassebo ne bannyabo love. Kingambire neighbor akulinaanye n'owokubiri n'owokusatu muge love. Ani? Bw'onooyagala Katonda ogenda kwagala n'emirimu gye. Bw'onooyagala Katonda ogenda kwagala n'ennyumba ye. Bw'onooyagala Katonda ogenda kwagala n'abantu be. Bw'onooyagala Katonda olw'okubanga omuntu kyasiga kyakungula. Bw'onooyagala Katonda ogenda kwagalibwa. Love.
twaginnyonnyola dda wano. Love is not love until it gives. Love is not love until that love gives. Any love that cannot give is not love, is something else. Give it another name. Give it another name. Any love that cannot give. Tewabangayo love etagaba. Teriyo. Mwemwe n'abakyala bali wano mbalaba. Naye omuntu okugamba nti nkwagala. Osooka n'obangalala amatu n'oga nti okay. What next? Oyagala kumanya ekiddako. N'amala akyogera ekyo nti I love you. N'akyogerera ewiiki. N'akyogerera omwezi. I love you. Ate n'omwana nga I love you. N'akyogerera emyezi ebiri nga talina kyakozeewo. Nga tavaayo gy'ali. Naye nga yogera bwogeza I love you. Utandika okulaba waya. Naye ekyo bulaza kirina waya ezitawera. Waliwo waya etaliiko. Okimanyi nti yakangamba emirundi nga mukaaga nti I love you. Naye talina kyakolawo. Why? Love is not love until it gives. Bayibuli egamba nti Katonda bwe yayagala ensi eno. Siwulira, Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo. Okwagala n'okuwaayo bya Luganda, tolina bw'obyawukanya. Okwagala bw'aba y'ekyayi, okuwaayo ye sukaali. Tosobola byawukanya, bitambulira wamu. Kakati obanga naawe oŋŋambye nti bulaza n'amala akyogerera emyezi 3 ng'ayogera bwogezi nti I love you, n'akuba essimu ku makya, I just called to tell you that I love you. N'agikuba akawungeza ngamba hello Robina, I called you to say I love you. Ekyo ne kitwala emyezi 3. Obanga naawe ogambye totandika okulaba nti waliwo waya etaliiko. Kati njagala ombulire abalalu bameka mu maaso ga Katonda. Buzo oyo akulina ntolowooza Mukama alaba abalalu bameka. Bawaya. Golooza Mukama alaba bameka balina obuwaya obutawera. Nga service ngeno bwetuuka ne bawanika emikono. Jesus, I love you. Jesus. Jesus, I love you. I love you. Nagamba laba wayoona ate omulala yegasi ku balalu. Mukama atusaasire. Mukama akole ki? Lwaki ngambye private ziri walala? Kubanga ebirala byonna bwe tuba tubikola titwetaaga contribution. Ebirala byonna bwe tuba tubikola titwetaaga support y'abantu balala. We can do things by ourselves. Tubyekolera. Bwe bituuka ku bya Mukama. Bwe bituuka ku bya Mukama. Other people must be doing for you to do. Other people must be giving for you to give. Other people must be part of it for you to be part of it. May the Lord have mercy upon us. Mukama akola atya? Atusaasire. Naye nga twerabidde nti omuntu kyasiga kyakola atya? Katonda bw'omufuula nnamba emu mu mutima gwo n'abeera ddala nga ye nnamba emu, naye ali kufuula nnamba emu. Naye alikola atya? Bayibuli egamba nti ekigera kye mugera nammwe kye balikola batya? Si kyabawulira. Ekigera kye mugera nammwe kye balikola batya? Ekifo mwotadde Mukama mu bulamu bwo kyekifo mwagenda okuteeka. Obwo bwe bubaka bwo. Weefulire kopi ya DVD, VCD ne audio CD. Obubaka buno busange ku Focus Media Sales.
Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Esanikide zinayo. Zino ze programu zaffe eza buli wiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service. Olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service. Ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli lwakusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch Hour Service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Nakasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalu Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku ssimu noti 4 25 14 84. Christianity Focus Center, the solution ground.